zinza kutendereza tutandike na kujaganya kukuba ndulu kuchachancha kuba ntongoli ekituufu kyetulina okubanga tutandika nakyo nange sinaba kubanga nkimanya mukwano gwange wabula ebifaananyi byolaba ku screen ekisooka eky'obugaalubindi kyekyamwana mulenzi ekikaddekadde ate ekifaananyi kyolaba eddakiika eno kyekyekifaananyi ekipya ddala ddala era nga kino kikubiddwa olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 Julayi 2026 amawulire agava wali ebuyindi mukwano gwange mawulire malungi nnyo ebitenkanika mwana mulenzi amanyiddwa nga Jayden oba Timo Jayden erinnya lya Jayden lye mwasinga okubeera nga mutegeera oluvannyuma lw'akabanga nga atawanyizibwa ekirwadde kye ekya sickle cell n'okubeera nti kyatuuka ku stage nga balina okuba nga bamukyusa obusomyo mwana mulenzi ono mujja kujjukira akabbinkano ke yayitamu wano na wali okuwunjawunja n'okulaba nti at least afuna abazira kisa era nga n'abamu abalaba vidiyo eno mwandiba nti mwenyigira mu kusonda ensimbi ezalina okumusobozesa okubeera nga yeetika oba nga atambula wamu ne doona we oba omuntu eyalina okuba nga amuyamba okumuwa obusomyo bw'atyo omwana mulenzi wali mu ddwaliro agende maaso n'okuba nga akolebwako operation bukyusibwe ate asobole okuba nga afuna obulamu bupya nate njagala okutegeeza olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 Julayi 2026 amawulire agava mu ddwaliro malungi ebitenkanika era nga sajjale ebadde erina okuba nga ekolebwa ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Jayden emaze okuba nga ekolebwa era nga tekyakomye kubeera nti sajjale eno oba okulongoosebwa wekuba kugenda maaso ebiseera ebisinga wabeerawo embeera ey'okutya ekw'ekika ekyawaggulu oba ddala omuntu anaava mu theatre wabula njagala obategeeza nti sajjale yatambudde bulungi nnyo era mwana mulenzi Jayden mu sajjale room oba theatre yafulumyeyo dda kati atandise lugendo lwe olwa recovery. According to Gideon Nova Kukiriza, he has confirmed that our very own Jayden had a very successful bone marrow surgery and he is both out of theatre at the same time out of danger. The happiness that is filled with the family members can't be explained at the moment. At the same time, his followers, Jayden, mwana mulenzi ono obulamu bwandibanga dunda yamuwadde omukisa omulala kati mumusabira oluvannyuma lw'okubeera nti yajjanjabiddwa ate atandike bulungi olugendo lwe olw'okuba nga awona n'ebya Jayden we twogerera si bibi yadde mukama dunda yamubiseeko akasubi era tumuyozaayoza wamu na buli omu eyakola kye yakola okulaba nti mwana mulenzi ono atuuka ku kkula lino kati nno awo nga tuvuddewo ekifaananyi kyolaba kya Abitex omutegesi w'ebivulu wamu ne Justin Nantume bano nno babadde bavaawo ensangi zino nsonga za nsimbi ez'ekivulu ekyo ekyakaggwa ekyamanyibwa nga Comedy Festival era nga Nantume agamba nti bannange mmwe mwannoonya si nze yabayita okubeera nga nzija mu kivulu kyammwe Abitex nsasula ssente zange kizanyo basebo ne banyabo nze senga Nantume Justin nkyali ku nsonga ya Abitex sikuyinaako obuzibu era okimanyi nze nakoze siringa bayimbi balala bagamba nti omala kumpa balance okusooka okukola nze nedda namaze kukola nensaba balance wange n'ebyo njogeredde bintu bingi nnyo naye njagala nkubuze mu bizibu by'ofunye mu ndongo jjukira ng'okyali Masaka okyali Wakyobe otimba bipande ng'okyatimba bipande nga tonaba nakufuuka promota Abitex omumanyi nange nkumanyi omumanyi nange nkumanyi tewandiziguddeko lutalo bwe lutyo kutuuka nakwogera akakazi ako kantama ate oyo bwe muntu gw'otegeka n'otamuggyako osimanyi natavaamu ssente zo zoba otegese sikusabangako nti Abitex nteeka ku kipande ndabye otimbye nedda nze ate mmanyi ekyakunyiizizza kubanga lwe twali ku live nayogerako nga neebaza Muhanji kuba bwe twava ku live enkeera eriyo abantu abankubira basajja
ne bagamba senga oli muzibu tupromotinga show yaffe atolize mu kuwaana muhanji sinza kumwerabira muhanji natandika naye comedy store nga tukyali bukoteyo gye twatandikira okitegedde simuyisangako obubi nga lwo ne webigaana n'agamba senga kiganyimu naye nkya ngenda kujja ssente mu banka nzikuwe kuba ndudde naye mumanyi emizeegye nti asasula si musasuzi mumanyi musasuzi gwirowooza lwaki mbadde naye emyaka egyo gyonna muhanji gy'amaze kati okumwogerako si kibi ku interview twali ku interview ey'ekiro gye twakola twali ku live eya Bruno K ne mwebaza muhanji naye nkeera abavubuka basatu bankubira nga balinga abanenya nabaddamu abo bubi nnyo nabagamba gambo byasenga Justin Nantume ng'ayongera okukola clarification oba okunnyonnyola ku butyabu abanja omukulu Abitex n'okubeera nti yeetaaga akasimbike mukaddeke kamu omukulu Abitex bino byonna nga bigenda mu maaso omutegesi w'ebivulu Abitex yabadde celebratinga emyaka gye egy'obukulu osobola okubeera ngaawe okubaakuba mu picture wawulira ddi Abitex wasemba ddi okumuwulira oba watandika ddi wabula amazaalibwa amalungi eri Abitex. A happy belated birthday to Abitex. Awo tuvuddewo speed twitter mu entertainment stories nga bwe zigenda maaso n'okuhappeninga. Ekifaananyi kyolaba kya mwana muwala amanyiddwa nga Shalom Namagembe. Ono nga ye muwala w'omukulembeze wa the National Unity Platform His Excellency Bobi Wine. Muwala we amanyiddwa nga Shalom Namagembe yatuuse kukula. Yagenze maaso n'okubeera nga atikkirwa era n'aweebwa olupapula oba n'aweebwa certificate ejjudde okubeera nga yafuuse a certified phlebotomy technician mu ggwanga lya America. Kati okukiyisa mu ngeri ennyangu tuleme kunnyonnyola nnyo muwala w'omukulu kati musawo awedde emirimu. Bw'obanga ogenze mu ddwaliro waliwo ruumu eyo gye bakusindika ebaako akagambo phlebotomy waggulu. Bw'otuukayo bagenda maaso n'okuba nga bakuggyako omusaayi era ne batandika okubeera nga bagwekebejja. Kati nno mwana mwalano muwala wa Bobi Wine byebyo bye yasomeredde era yafunye dda requirements ezikkirizibwa the NHA Incorporation officially n'afuuka certified phlebotomy technician. Tumuyozaayoza ate era mukaddeke kamu ne tuyozaayoza n'omukulembeze saidi eyo okubeera nti muwala we yatuuse kukula eryo. So yafuuse phlebotomy technician but era mu ddwaliro abeera musawo bo babeera ekyo kye bakolako mu butongole. Bwe manga byennyonnyola bibuzeebuzeemu eyasoma obusawo n'atusaasira n'oteeka mu komenti n'otunnyonnyola kubanga nange gw'oliko saasoma busawo nkozesa just magezi maganda. Mukaddeke kamaawo nga tuvuddewo omukyala amanyiddwa nga Justin Namere newankubadde nti jojuzi twalabye mukazi wa Biswanka oba yali mukazi wa Biswanka ngono baby mama we nga beeyasayasa ku babadde ku TikTok okwo ng'omwagamba nti essebo nange eno gyembeera banti ko nooli ndi eno ndi mbikazi nti kati bangi balowooza nti Namere ayinza okuva mu mwana muwala ono gwe yeeyama okubanga aweerera obanga aweerera omutaba omwana waabwe like okumulabirira. Wabula Namere olunaku olwaleero ayongedde okugumya obweyamo bwe n'agamba nti newankubadde ebyo biri bityo nja kuba mbalabirira ize ngenda kuwa sente ezinaakuliisa abuuziza anaalyaki ebyenviiri mbikugobyeko ebyokuleekana ebyaki byonna tuwula tofaayo. Mu Julaayi ono njagala oconcentratinga ku bebi nziremu okumulaba ng'akyuse. Mugenda twala omwana ku DNA gavumenti egenda bakwata mwembi bajja bakwatirayo ku gavumenti laboratory mumulowooza byakusaaga abaana balina rights ezo DNA ezibeerako amateeka agazigoberera. Bwe muleeta omwana mu DNA nga mumuleese nga kyakulwanyisa mwembi babakwatirewo oba badde tukimanyi abantu tebamanyi mateeka wano e Uganda omuntu bamuyoola tategedde kimuyozeseza. Mugenda kutwala omwana mu DNA ewo nkubira essimu nti jangu onyambe batukutte omwana ali underweight amaaso gali sange omwana talina ssanyu. This is not okay.
ofunye kaadi yiyo kuva wano Calvin bagala mu Africa tuva wano nale tugenda waliwo n'omukyala wange eyo I think she's Annette Osaro or something omukyala omuddugavu omulungi abeera ku luggi lwa sayidi ye mutuukeyo mumumpe ku ssimu ono amuwe package agenda atuule wansi yejjanjabe asooka kakkane ku bannange wendikodingira story eno esaawa ziri 11:17 ez'akawungezi k'olunaku olwanaku z'omwezi 8 July. Mwana mulenzi gw'olaba ku screen mu South Africa, muyimbi mu South Africa amanyiddwa nga Justin 99. Musajja ono mukubi nnyo w'amapiano atuuse mu Uganda olunaku olwaleero. Agenda kubeera ku gavana awo balinawo show Delirio Wednesdays genda kubanga etandika ssaawa yonna, so mujja kuba mumunoonyaako. Naye omusajja oyo ewaffe ewaabwe nga baatugobye, kale eyo tuveeyo situjja kukyesibako obwesibi ekyo. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Dimario ono nno yabadde producer wa Fefe Busi era nga babadde bakolera wali mu studio yemu. Mwana mulenzi ono Dimario yagenze maaso n'okuba nga ayabulira Fefe Busi asobole okuba nga yeeyongerayo atandika okubaako naye byakola. Kati bangi abagoberera ensene ey'omuziki babadde balowooza nti Dimario ono yayawukanye bubi ne FBM eya Fefe Busi. Ola mwana mulenzi Dimario yavuddeyo n'annyonnyola n'agamba nti yayawukanye ne Fefe Busi bulungi era nga yeeyongeddeyo kubanga atandika okukola bizinensi ze mpola mpola. Mwana mulenzi ono yagasseeko nti Fefe Busi ali mu position okubeera nti asobola okwekwasaganyiza ebintu bya studio n'ebintu ebisigadde, so nabwe kityo kwe kweyongera. Bannange kana kawala ka Chosen Becky mubadde mwakalabyeko ennaku zino kayakana kansooke nkabalageko kakyala kattu simugamba nti bannange Chosen Becky these days ng'obuze. Kale, as we are winding up with this video, omukyala amanyiddwa nga Bad Black. Bad Black bakyamuyita mwana mola omukyala. Omukyala amanyiddwa nga Bad Black, one of the interviews yabadde akola awo. Simanyi oba mwamulabye nga mwe waba mu Uganda muno mulimu abantu abasinga okubanga bavimbisa ababba baabwe. Bad Black y'omu ku bo. Yagambye nti baawo oyo musajja amanyiddwa nga Asha Panda musajja w'amaanyi. Nti okumanya Asha Panda w'amaanyi lumu yakubako ne ku grenade official omuyimbi nti ng'amukuba lwa Bad Black ono mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Asha Panda nti bayingirako ko mu lutalo olwo nti waliwo obuwala obwali bululeese kati nga grenade abirimu n'olw'omukwano Asha Panda gwalina ku Bad Black agenda maaso n'okubanga atulisa grenade awo nti fact sigwe mulundi gwokka. Bad Black agamba nti incident endala yaliwo omubbi yabba oba yasika essimu ya Bad Black. Bad Black yali ali mu kuvuga mu bitundu by'ebbunga awo ku stage ya Soya. Kati nti Slim Daddy ono Asha Panda yafuluma emmotoka misinde mbunga Van Damme n'agoba omubbi. Kati yatuuka eyo omusajja wattu ndowooza omubbi n'amubulako. Naye nti Asha Panda agenda okudda yena ng'ajjudde ebisooto ng'addugala bitya. Naye essimu teyakomawo nayo. Ne Bad Black agamba nti ono Van Damme we oba Michael Scofield we. Michael Scofield yali talwana. Kale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna
era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sydney Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sydney Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sydney Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.